Nonya gwempasanga lya waabwe asula wange Owemula. Muzalemu abaana malemba sulewo Owemula. nga tansaba sente nga alya kuzize Owemula. akola ki Owemula. ogamba ki Owemula. ebigambo ebyo tulina kyali waffe eyo yawasa omukazi naye ng'omukazi malaaya naye nga musajja yamusindika namuga agenda okole bw'omala okukola sente ozireete nze nkuwaako era nga bwe batyo bwe batambuza obulamu kisobokera ddala mu nsi kisoboka nange kusalawo ne ngamba abantu bano bulamu bwabwe nga obutambuza bulala nnyo nange nsalawo kangambe amakulemu akayimba kano ate nga bye nayimbyeko era nga bye biriwo saawa zino kati gwe soda toyinza kuwasa mukazi mwavu kati eyo engoma no kati emizigo empya gwe tuleese wano saawa zino omuyimbi ansikiriza kati saawa zino bamuyita Hassan Nduga taatu oyo tokubye nnyo oyo ye musajja gwembereine nga mutufu omusajja oyo ayimba kadongo kamu gwe watutudde eno mu byonoonese yensonga nange natuuka ekisani nga njambereko nga Hassan Nduga oyimbe kadongo kamu nga wempulira wemwagala nga nange njagala abantu banjagale nga Hassan Nduga kyakola ki xpotv to the world. Abasebo ne bannyabo oli ku xpotv amannya omwana soda Daniel yakutte kamera abe yagenda otemaatema ensonga zikutuukeko maidadi sana obanseka ki simple ina ensonga zo kyekiriwa tewali mwana mama engoma yantuuseeko yakutuuseeko n'adde mu nnyumba ne ŋŋamba waatagwana eyo engoma no kati emizigo empya gwe tuleese wano olwatuuse gwe wabadde awo ng'otudde mu nnyumba yo twagala otunyumize wazze otya okukola lyrics era ebirowoozo byavuddewo okuwandika ebigambo ebyo tulina kyali waffe eyo yawasa omukazi naye ng'omukazi malaaya naye nga musajja yamusindika namuga agenda okole bw'omala okukola sente ozireete nze nkuwaako era nga bwe batyo bwe batambuza obulamu kisobokera ddala mu nsi kisoboka nange kusalawo ne ngamba abantu bano bulamu bwabwe nga obutambuza bulala nnyo nange nsalawo kangambe amakulemu akayimba kano ate nga bye nayimbyeko era nga bye biriwo saawa zino kati gwe soda toyinza kuwasa mukazi mwavu kati kitegeera oyinza okugwa mu mutulu laavu gyonofunayo njagala nga bwendi ne tukwasaganya omukwano ate gyonoolya kitegeera gyonoolya nayimbya akayimba ne ngamba nti okusula ne ssente mu nsawo wakira ensula n'essuubi era olwedde abavubuka bakikola mu Kampala omwana anywa ne yeemaliramu tudde ku kolansi kuba gwe mulamu era gwe gufuuse ekizibu ku TikTok sooka otuwe namu sampa awo nze nda kuddamu akoona Owemula nonya gwempasanga lya waabwe asula wange Owemula muzalemu abaana malemba sulewo Owemula nga tansaba sente nga alya kuzize Owemula akola ki Owemula ogamba ki Owemula tolaba naye wamaze ne weddamu ng'olaba tekisobokerako ddala Owemula anti nga ndaba oli kumpakanya ate nga kisoboka mba alina okuddamu kuba ndaba kisoboka kubanga we nagambye nti olina okufumba enva nga nze azijjula olina omukyala soda ofaaki nensi kale eri abasajja bali eyo agolina omukyala nze nze sirina mukyala naye nga nsobola okubeera naye mbadde nina ensonga zange lwakuba kale kitwale nti nina oba olina omukyala naye kati ekyo tukivueko waliwo abasajja abali eyo ngamba modern kati ngaba modern alina omukazi naye ate bw'aleeta ennyama asibamu oluwuzi kitegeera n'amugamba eno yange yensonga kinakubye paati eyo ne ngamba nti bwe tufumba ennyama nga nze ajjula nkomba ne ku munnyo ndaba bagunoze si kulwanga obba ebifi nabadde manyi idea y'oluyimba wagijje kwona omusumba Aida atutwala speed ennyo yagenda mu ggulu aliwa Aida musumba Aida oku TikTok Owemula Aida nagijje mu bantu bano ababijjo bye tubeeramu n'ebyembeera byeyakolamu oba ggwe kennyini by'oyitamu sinze wabula byendaba mu bantu ebirimu ate nga mbabikola oli n'azaala mukazi omwana ate n'amusuulawo n'atamuwa buyambi ng'ate olwedde weekiri nange ne ngamba kankiyimbeko oyimbye oluyimba ofulumye studio mu nnaku bbiri sooka onyumye experience oluyimba nze ludduka nze lwamazeko nze ebyewungula kati simanyi omuyimbi ali atya oba okyali ku ggwe nze nange lwamazeeko sina mpulira n'essanyu ly'amaanyi ate we mpulira essanyu weewano mu lunaku lumu lwakubye 5,000 naye kyasinza ate kunsanyusa nnyo DJ Eric omukuuteeka nga sirina kyemuwadde vaawo ngenda okukebera bwe nti nga yalwanise dda baŋŋamba baidawemu abagobera music Uganda baŋŋamba eyo yezimu ku website eri expensive oteekako oluyimba eyo kabaka era bwagikuteerako na mu $1 okuteerayo oluyimba gwe yakuteddeyo free of charge bwereere nga nagenza olaba ali mu ssaawa emu bakalodownloadinga abantu 1,500 konza simple ne bukeera enkeera ogenda okulaba luyingidde abantu 600 abakadownloadinga bali nakacekinga ka oluyingidde 8 konze ologerawa
sikuloga just binayimbye abantu bebayitamu era nga babitegeera ne bagamba guno gwe mulamwa luyimba lwolusoose mu kaaliyayo kuba kati tugenda gamba eri twavuddeyo ku bwa TikTok oyingidde endongo lwe luyimba lwolusoose mu kaaliyayo oba wali oyimbyeko ne zikona kano kabadde kiggula lujja tezaakona oba ina n'oluyimba lwe nakubako wane lukuba wabita tugambire ku muzeeyi waliwo nalaba ng'okola oti emikono kati oluyimba olwali lwagala okunzija mu ndongo ekyasinga kummalamu omusajja oyo nanyini ebintu bino oba omutegeera oyo madubala kati tukola oluyimba olwo tumugamba musajja affe sooka otukwatire mukowe musajja wange kuva dda nga tanajjanamu ebyo mukwano gwo ogamba musajja ojja lowesa abasiyazi nti bafunye memba tunyumya nnyo biki ajja nemuyambako kino biki neŋŋamba kankola akayimba kano nemuyita nga kyali wange akayimba nakakoze eki kawedde naye oyagala mayi saagala nnyo okozesa muntu ku bwereere nemugamba njagala ompisizeemuko muganda wange okumire ku mwoto naye ngenda kufunirayo ko akasente n'agamba nemugamba n'ansaba akasente neŋŋamba oke tekirina buzibu nemuteerako sente zange olwazi muteerako n'aŋŋamba tugenda kulabisa yaddamu n'ankubira essimu n'aŋŋamba maneja agambye nyongere $22,000 madubala alina maneja awo neŋŋamba simpo kansooke mpummula endongo eno kuba kirabika ndowooza omwavu tayogera mu bantu simpo tugende mpola mpola madubala alina management alabika alina simanyi oba kwejjaaka oba alina management oyo omusajja wange nanjabulira bw'atyo neŋŋamba gino gye mikwano gye tubeeramu nali mayi wakuba essimu n'agamba humwayu nasanyuka nnyo nga nzijjako nesente konza oyo kaalabisiza bw'ati kiwedde olwo lugenze yankubira akasimu nga mpabulanga nti maneja ayagala $22,000 oba naye yali ayagala kuba nawulaba oba naye yamala n'ayimba oluyimba n'ayogera oluyimba nedda kwali kunnemesa kwali kunnemesa eri ennyimba endala nina ennyimba endala nnyingi waliwo okumwayo waliwo n'akapya ke n'akatajuzi bakayita neesize ggwe nnyimba nina nnyingi naye luno oluleese obuzibu luno nayimbyeko abantu ebibaluma era ebyo bakola era ebibalimu ensonga lwaki lwadduse sipiidi bwe rutyo kati awo wembuuliza ogenda beera one hit wonder ogenda tusiibula oba serious nazze nategedde abantu kye baagala omanye endongo ene kasita omanyi abantu kye beetaaga awo oba ogenda giwangaalamu kati nategedde kye beetaaga taata twagala ki mwagala bino struggle ze muyitamu eyo mu ghetto ebiki ebyabeeramu sibyo kuba ekyamazima wawoyinza okufuna omukazi ng'ajja n'okola emikolo n'omuyisa bubi n'omubaza amabaati n'addayo n'ali ewaabwe bangi nnyo namukyali wange sijja mwogera linnya naye alina kyali ajja yogera kimu nti omukunja ataseera awo tebamukweka oyo mufumbo alina mukazi we ni King Shiba tolina mwogerako nnyo kuba King Shiba mukambwe n'atuwulira wano tuyinza n'okuvaano nga tetulinnya naye nga kyali wange ye gyali eyo ajja n'akolako emikolo omukazi n'addayo n'ali ewaabwe tamugulira lugoye takola ki ate nga byebiriwo kuba teri awakana niwogenda mukomereza oluyimba ezo bagamba kyeyo kyewayimbye kyekyo omuntu okuzaala mu baana ennaku zino bakazi be banjula abasajja wemwamu okulabirako omu yali ayanjuddwa omukazi kuba kati embaga gye tubadde naye y'amaanyi okwanjula kubadde kwa Mina ne Aviator gundi nga ndi munafu kunkubya abantu emmeeza gye tuliko awo tuveeyo eriko ebyokunywa wagala kunkubya miggo nkulaba ekifaananyi kyo tugenda kifuna ekifaananyi kya Lwamukaaga this week Lwamukaaga kitezo inamu ku ssente kuba baŋŋamba vidiyo tekoleka vidiyo ekoleka ekisinga leero okuba bwesigwa mu bantu nakweyisa bulungi mu bantu vidiyo ekoleka naye nga mutuufu endongo togijjaamu nga tolina ssente ge mazima kyenzudde bw'oba tolina ssente munnange tewenyiga mu ndongo gezaako enkumbi ogezekwagamye muve mu ndongo naye ogezaako naye endongo abagimanyi abagitegeera muganda wange kati ogenda serving otya being a tiktoker ate a musician position ezebbiri ogenda zikwasaganya otya omutwe gwange era we nasazeewo okuyingirira mu ndongo kitegeeza binasobola bimanaginga oba olina manager amangu ago wafunyewo manager akuvimbirako sinafuna manager naye ate kyemanyi bagenda kujja balina okujja tebabanga abakamiro manyi makamiro nalina bamanager mulimu gwe bakola tima geno teresigala oyo nedda yamanager amanaginga bulungi ekintu nekitambula naye nga kituufu okoze eki kitambudde naye ate wano manager ate kati manager ate yakusaba nti njagala kino njagala mafuta muyimbi ki e Uganda asinza okusikiriza okwagala nnyo music industry ye Uganda oba okugyenyigiramu wano saawa zino oba bbanga lyembaddeyo ku nsi tandike saawa zino omuyimbi ansikirize kati saawa zino bamuyita Hassan Nduga taatu oyo tokubye nnyo oyo ye musajja gwembeere ne nga mutuufu omusajja oyo ayimba kadongo kamu gwe watutudde eno mu byonoonese yensonga nange natuuka ekisani nga njambeereko nga Hassan Nduga oyimbe kadongo kamu nga wempulira wemwagala nga nange njagala abantu banjagale nga Hassan Nduga kyakola ki kyali naye saa zaakati bw'ogamba akusikiriza obudde buneno nga
tugamba ku ngombo y'abayimbi eriko simanya aliko otaliko alinga eyasereramuko kati ni ku chat anti kuba alina esikunze gwakyaliko nze kwali era nibo ogenda mu nyumba yange ndongo gye nkuba kadonka mu mwerere temuli abafu fulo muzeeyi mu ndowooza anti gwakiraba gwakifulo omuzeeyi naye nze nsigala ndi ekyo kyenjagala ate otudde emabega ng'ogyeko Hassan Nduga generali ntugamba ani omulala omulala David Lutalo by the way David Lutalo mwagala nnyo musajja wange oyo mwagala nnyo muyimbi wange wa ate kuba n'abayimbi abasatu engoma esatu Bebe Cool Bobby Wine Chameleone ani gwogamba nti for real yakikuba kwaba ani akusingira kibuuzo kikyo kivudde wa modern nangamba nkikuleetere bonna bayimbi no kubaako gwogamba kuba nze buli omu alina kyasinga munne nze nina gwenjagalako era nawe olina gwolaba nti gwoyagalako nekubaako ekitufu gwe olaba ani awo gwenjagala oba nga tuze mu reality nti kano yasinga okuyimba katuve ku kamera ngenda mukuwa naye gwogomba njagala omubagambe nze kale nga twaze mu mazima si kwejulisa nze Chameleone Chameleone yankubira ebinyuma ate big size ono agamba nti agenda ku international oyo toyogera talina byayimba nawe Simpokira music bookings ogenda abantu abakwetaaze obookingibwa oba gwonyumirwamu bunyumizwa mbookingibwa era enamba yange ayagala okumbookinga eri 0701 045656 abagala kubookinga ebityo n'ebirala enamba ye music bamufuna wa okusinga omulala yenna ina ng'ogyeko neno lwa Owemula music kati gyali ku YouTube gyali bw'ogenda ku Google n'oteekamu buli Simpokira music byonna bajja bikuleetera byonna music buli kimu ne video gye ziri ku YouTube natandika dde okuyimba nga tusiibula obubaka kibowa abakyala bo abali mu kyeya babankuba kye bakadamu manyi mwegiriisa omwo mulinga ekigotte entula gwe ne modern promoter omanye bammeka bennina kale obubaka kibowa abankuba kyeyo ola kyenyinza obagamba nti baganda bange mulekere okwesiga abantu be mulabye obukulu like n'omwesiga nnyo n'omugamba omuntu ono nga bwe mulabidde ku internet ono kamwesige mukole kino baganda bange teweesiga muntu golabye bukulu kola ekintu ky'okusinziira ku bwongo n'omutima gwo abaana bangi tulabeko wano balaaje nkyinza obagamba bwe kaba kasenteko ka managingire nga gw'osobola tokakwasa muntu mulala golabye obukulu noonya gwempasa ng'ali awaabwe asula waabwe Owemula nga tansaba ssente ng'ali akuzize Owemula noonya bodyguard akuba ayagala kola ki awo tuveewo basawo ne banyaabo tulina Simpokira Uganda yatukubye engoma Owemula etraininga ku TikTok like nothing munaku nga 2 zokka TikTok kuba niba ogenda ku Google saawa zino latest update ezikulembedde Owemula Simpokira music oluyimba Owemula erukulembedde ne kuddako Bobby Wine Labisa ne kuddako Johnny Black ne Lija Jasmine baluyimba kyawo baito bawanji zitu wanji then ne kuddako n'omu Nigeria bamuyita Wirepo n'omulala bamuyita Munagana ali awo tuliwo bana oba batano bewatyo so oluyimba mu lunoonyeeko ku ezo zonna zagambye Simpokira banaye engoma nze yantuuseko nze nagitegedde ku TikTok munaku bbiri ng'eri over 10k challenges yakubye waguza era banaye mwangu mwongere okukola challenge abaagala obuyimba bangi bansabye audio genda ku Google teekamu Owemula by Simpokira ojja kuba ozifuna bagenda mukuwa Apple Music buli wamu buli search engine buli wamu awali music ogenda kulusangawo weruli twakoze ne bakadi baffe abasalamu furniture basangibwa mu kibuga Kireka Banda opposite Nabisunsa Girls bano batunda furniture ntebe bitanda byonna bya furniture nga bisufu so genda obawagire bakubire ku namba zaabwe ogule bakola delivery percentage ya discount ya 30%. Amanyo mwana soda mbade ne Simpokira Daniel abadde ku kamera abagenda bitematema mukama batukumi xpotv to the world.